Ange nkwebaza okubanga ongoberera nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst onako olwaleero ntambulidde mu bitundu by'Emwera Buyonga ndi ku kijja ky'omugenzi Mukajjanga omuntu gw'owulira ebiseera ebisinga nga boogerako nga omuntu eyatta abajulizi. Onako olwaleero Uganda n'ensi yonna bajjukidde abajulizi era olunaku baalutongoza mu nsi yonna olw'okubeera nga bajjukira abajulizi ba Uganda, naye oboolyawo nze ngambye nti sigenda genda na mugongo, nze kangende ndabeko omuntu eyatuteerawo olunaku luno lwe tulaba. Yali loyal servant owa Ssekabaka Mwanga era yali akolera ku biragiro ebya mukama we Mwanga nga agezaako okubeera nga bano abaali bazze abazungu bajja n'eddiini empya eyali engwira ng'oboolyawo egezaako okubeera ng'ekyusa abantu aba Ssekabaka okubeera nga bayingiramu enzikiriza ey'enjawulo. Ssekabaka ekintu kye yalaba nga si kituufu era n'abawa salesale ey'okubeera nga bakkiriza oba badinawunsinge eddiini eyo eyali ezze abamu ekintu kye baagaana okubeera nga bakola, era bw'atyo Mukajjanga nga royal servant kwe kubeera nga atwala ebiragiro bya mukama we. So kino kye kijja kye era ndowooza nti buno buvunaanyizibwa obwa gavumenti ya Uganda, buvunaanyizibwa obwa UNESCO, buvunaanyizibwa obwa Uganda Tourism Board, buno buvunaanyizibwa obwa Church of Uganda, buno buvunaanyizibwa obwa Kelezia, buno buvunaanyizibwa obwa Buganda Kingdom, buvunaanyizibwa obwa Bannayuganda ffenna okubeera nga tukola ekintu kye tubeera nga ekifo kino kifuule ekyobulambuzi, kubanga singa Mukajjanga teyakola kintu kye yakola n'atuukiriza amateeka ga mukama we, oba olyawo singa n'eddiini e Uganda tufume erya lino eddiini ey'abazungu twandibadde nga tetugirina nga tukyatambulira ku ddiini yaffe, kubanga edda eddiini gye twali tutambulirako ye yali ey'obuwangwa n'ennono. Mukajjanga yazaalibwa mu 1820 yafa 1900 oba we baakolera Buganda Agreement 1900 no ate ye we yagendera. Ekitegeeza nti Mukajjanga yafa nga aweza emyaka 8. Then tujja kujjukira nti ekikolwa kiri ekyakolebwa ekyokubeera nga batta ffe be tuyita kati abajulizi, naye nga mu butuufu batta abajeemu kubanga bajemera Ssekabaka. Babatta wakati wa mwaka gwa 1885 n'omwaka gwa 1887. Kyakolebwa kino ekintu wakati mu myaka gyali ebiri, ekitegeeza Mukajjanga wayitawo emyaka 13 nga amaze okukulemberamu okubeera nga ajjawo abajeemu, naye bw'atyo Mukama Katonda n'amukoowola. Ntegeezeddwako nti Mukajjanga we twatuukira mu 1900 Omungu okumuyita yali ayatudde obulokozi era obudde obwo yali ye Pawulo, nga we tugenda okulabako mu seshoni yaffe eddako. Olunaku olwaleero nkoze ne mukoddomi wange ye Mpiima Henry. Kale omwe abantu abali mu bitundu by'e Nansana, Ekatooke, abaagala buno bu wardrobe biki egyo gy'emirimu gyakola, n'abaagala entebe musobola okuntuukirira nsobola obba mutuusaako kamera agenda kujja mpola mpola era keeno tubeere nga tulaga abantu ebintu eby'enjawulo. Kati wano wendaba balaga nti Kibuuka Mukajjanga Musigula ge gaali amannya ga Mukajjanga. Yazaalibwa mu mirembe emisuuna n'asiigibwa mu kitongole mu Lubiri ku Muteesa I, King Kabaka Muteesa I. Yaweereza mu kitongole ekisigula
n'oluvannyuma n'aweebwa obumbowa. Yaweereza bulungi n'akuzibwa okukulira abambowa era ekitebe kye kyali Namugongo nga yakulira entabiro ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga II. Era ndowooza bangi lwaki mugenda kwewuunya nti lwaki abajeemu abasinga kati be bayita abajulizi battirwa Namugongo, nti ono ekitebe kye kyali Namugongo era y'ensonga lwaki bano abaali mu bitundu ebyenjawulo bonna baabawalaawala nga babatwala Namugongo ew'omukulu omumbowa alina okubawa ekibonerezo era nga ekibonerezo ekyokubeera nga bawa abajeemu kyali kyakubeera nga battibwa. Kyekino kye bagambye nti ekitebe kye kyali Namugongo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records, ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna ebyenjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ono Ssekabaka Mwanga II Daniel Basamulekere Mukasa. So bwe kityo baganda bange wano weewo wendi era ntwala omukisa guno okwebaza aba family eno. Ekyamazima kino ekintu nga wenkowodde Abanayuganda bonna gye bali twandibadde nga tulamaga mu kifo kino okujjukira mukadde waffe ono okupromoting okuleeta eddiini, kubanga ne Yesu Kristo singa tebamusalira musango ogwamusa ne bamujja mu bulamu bw'ensi mu ngeri gye yafaamu nga bamukomerera oba oliawo n'okutuusa leero twandibadde nga kigambo ddiini tufuma kifume. Kati noono gwe twogerako obudde buno mukajjanga ke kadde okubeera nga naye ajjukirwa, kubanga yakola kinene nnyo okubeera nga eddiini wano mu Uganda liyingira. Singa teyakola mulimo ogwali gwamuweebwa Ssekabaka Daudi,
oba oliawo twandibadde nga bino tufuma bifume. So bye bino ndaba Mukajjanga's family in fresh prayer for forgiveness. Naye nategeera nti aba family eno basaba ekifo kino nakyo kitongozebwe era kibeere nga ekifo kino kirina olunaku nga tujja ne tujjukira. So eno ye kino kyekijja kino kyekijja era neebaza embeera gye baateeka wano nti olaba mulimu ab'enjawulo bano abaaziikibwa muno bano abaaziikibwa muno be baani? Mulimu abaana be babiri wa Mukajjanga yennyini ono. Kati wano batulaga Nasani Mayanja kulega Magato yali mwana we n'omulala omwana ali wali. Okay. Okay. Kati batulaga nti kino ekijja kino kyolaba ono mwana wa Mukajjanga bamuyita Mayanja Nathanael Kayonga Magato yafa mu 1905 yono omwana wa Mukajjanga. Then wano tulinawo Kibuuka Alexandra yafa nga 10 Ogwomwenda 1922. Kitegeeza ono yafa emyaka 22 nga Mukajjanga atugenzeeko. Ono yali ayita atya Mukajjanga? Okay, ono yali muzzukulu. Okay, kati nono muzzukulu wa bano abali wano bazzukulu ba Mukajjanga ogenda kumulisa wano. Bano bazzukulu ba Mukajjanga ono ye Makundugulu Musa yafanga 4 Ogwokutaano 1941. Kati nono muzzukulu wa Mukajjanga ye Sajja Yosia yafanga 2 Ogwomwenda 1938. Wano tulina Nabitaka Sefoloza ono ye Nabitaka Sefoloza yafanga 17 Ogwomukaaga 1947. Wetweyongerayo wano tulina Gombya Siira yafanga 3 Ogwomwenda 1947. Ekitegeeza nti mu myezi 3 wano baziikawo abantu babiri, oli yali wagwa mukaaga ono wagwa mwenda. Then wano tulina Nasuuna Mangadalena yafanga 6 Ogwokutaano 1942 muzzukulu wa Mukajjanga. Nono mutawali Sembuya. Okay. Kati ono Sembuya mutatya yafa nga 15 Ogw'omusanvu 1939 yono omu ku batabanyi ba Mukajjanga. Okay, kati tulaba wali ono wano waliwo omuzzukulu Henry Paulo Kizito Mayanja yazaalibwa 1908. Ekitegeeza ono teyalabako ku Mukajjanga yafanga 18 Ogwokuna 1973 yono omu ku bazzukulu. So owa kamera ogenda tulaga tunuzaako eri abantu balabe enteekateeka abaawano gye baakola era nsuubira nti baganda baffe eyo yonna gye muli twandibadde tukolanga ebintu nga bino. Nsaba olage nga ndowooza mulaba nti baateekateeka nti Mukajjanga n'abaana be n'abazzukulu ne babateerano era ne bazimba ekizimbe kino. Naye kyensuubira nti gye bujja kijja kubanga tekitumala. Nsaba ffena abalina enzikiriza abakkiririza mu buwangwa nammwe abakkiririza mu ddiini. Eddiini Mukajjanga alirinako akakwate. Then tugenda kuva wano era tuddeko n'ebweru kubanga bino si bye bijja byokka ebiri wano era bagenda kubeera nga batuyisaamu. Then n'oluvannyuma instructor gwe tuli naye era tugenda kubeerako naye in a depth interview kyemanyi nti naye y'omu ku bazzukulu kati aba Mukajjanga.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records